nali musiufu ngakebonsula kulukulo kaloli tesindia katonda yayamba naye munnange ate esaidi eno inno ndabye obutambi bungi nnyo by the way bwobadde butredinga omwana mulenzi munange ateekingisa hajjukira nti nno babadde munange ate wali buvuma naye we babadde nga badidde munange ate ku kideeri wali bayise munange ate wali mu kiyindi muganda wange ekibadde mu katambi by the way byengenda okubeera nga nkubuulirako oba nga nkulagako munange ate nga bwe kyabadde wali bannange ku mazzi kyabadde kikambwe nnyo by the way ate awo maaso nina munange ate palaso nga ali mu kuva munange ate mu Netherlands wali kosa ate ne mwana mulenzi munange ate Waiki Benda okukyala kwe muganda wange bannange byengenda okubeera nga nkutuusaako bamute Jaminati sinzira ku Jaminati Yogi kakati nno kansuke nkutegeezeko wali ku butambi obw'enjawulo era nga munnange ku mulundi guno King Saha naye yabaddeyo yatambudde n'omukulu munnange ate Bobi Wine ebuvuma wali jjukira nti nno yabadde invitation wali munnange ate omukyala Honorable munnange ate wali Honorable munnange ate Susan nakaziwe munnange yabadde abayiseeyo esaidi eyo olukuŋŋaana lwabadde lw'amaanyi nnyo era nga NUP munnange ate yaguddewo ne woofiisi esaidi eyo mu buvuma munnange ate Island esaidi eyo naye we babadde nga bakomawo bayitidde munange ate ku kideeri wali bayise munange ate wali mu kiyindi naye muganda wange vibe zibadde waggulu oluyimba lwa King Saha olupya luno lwa remix munnange omanye ennaku zino nalwo lufuuse ensonga munnange luli mu kutambulira ddala munnange ate okwetoolola esaidi eno kakati nno wali omukulu Bobi Wine naye yabadde mu enjoyment wali n'oluyimba luno olwa King Saha nga bayimbamu awo ne mwana mulenzi munnange ate nga enguliko ng'ekutta akati kosa ate ne mwana mulenzi munnange ate King Saha era nga boogezako okulaba nali musiufu ngakebonsula kulukulo kaloli tesindia katonda yayamba mujigira ne mundolo mikolo bampita mitibaseko tugende yongera TV ile president kakutte nnyo mu babiro akatambi kano era nga bwogerezako munnange ate okalaba esaidi eyo naye nga weebityo munnange ate we byatambudde esaidi eyo omwana mulenzi munnange ate King Saha kakati nno sigenda kubeera nga ndwawoko by the way kankuggyeyoko eyo katugende mu maaso wali omwana mulenzi munnange ate Waike Benda era nga yabadde munnange ate kwabadde munnange ate kukyala wali yakyadde munnange ate gye bazaala omuwala esaidi eyo yagenzeeyo munnange n'akyala n'asobola okweyanjula eri abazadde b'oyo omuwala munnange era nga boogezako okulaba babadde banyumye omanye akaseera kano muganda wange biba biralamu naye nga babadde beeseetinze bulungi by the way era nga boolaba kosa n'ebyo ebifaananyi bibadde bitwedinga wali by the way ku mukutu gwa Instagram kosa n'emikutu emirala munnange ate okwetoola naye nga yeyo update munnange ate eri mu kutambula ku mwana mulenzi oyo Waike Benda wali omukyala bamuyita Emily era nga wali munnange ate bakwasaganya ate ne mwana mulenzi munnange ate Waike Benda naye nga byebyo esaidi eyo nga we byatambudde era nga boogezesa ku munnange ate okulaba n'ebyo ebifaananyi wali kakati nno katugende mu maaso wali palaso abadde ne show wali mu Netherlands era ng'alabiddwako wali abadde mu nnyonyi nno ng'ali mu kuvaayo ali mu kudda naye kyesimanyi nti nno abadde adda Uganda ng'egezaako okunoonyereza kabadde katambi ng'ali mu nnyonyi munnange ate wali nga ali munnange ate mu kwekola ebintu awo bannange by the way badde challenge mu luyimba munnange ate bikyuka esaidi eyo naye kansooke nkupureyingiremuko ekibadde mu katambi awo
bwe kityo nno munnanga ate bwe kitambudde eside eyo kakasa nti no video ogimpeera like kosa ate ne kusubscribe nga kasita obeera nga tonaba bampita nti nsinziira ku Jaminati Yogi wali wonna ngenda kubeera nga nkomawo mu maaso eyo n'ebirala katono nnyo bwenti.